How are you? Mwemale kubeerako, mwemale kusubscribing mwenna subscribing. Thank you so much. That means a lot to me and I don't take it for granted. Bambi mwebale. Student bitambula bulungi yonna gye mulira gye musinzira okubanga mulaba my channel. Thank you for watching. Thank you for the compliments. Kyakatawe njebale. Bado wano nga ndowoozaako Abaami ntera nnyo okugenda ku bakyala but abaami bayise emirundi emika bana nga abasajja mwebereremu ate ennaku zino abakyala bayiza okukola ssente kankubuulire bagenda kwesonyinyagala abaami because mufuuse some kind of a headache mubalumya emitwe omukyala genda tunalaba nga buli kimu kiyetaaga kyetuusizzaako nga gwe kimu kyokka ky'osobola omumukolera ndowooza bya mu kisenge nate nga eby'omu kisenge asobola okufuna omuntu wali gwafunye n'akikola nga kyokka kye yeetaaga okuzaala n'afuna spam donor n'afuna baby. So abaami mulina engeri gye musudde gwannaga mulowooza nti omukyala alina kubeera nga buli kadde asabirira busabirizi like buli kadde kusaba your time. You don't have time for your women. You don't have time for your like your ladies. Temukyala alina budde. Omukyala abeera nga buli kadde kukubira akasimu nga yakwesibako munnange no mbadde nsaba tugende kola munnange no kaakati munnange ate kyewunyisa mmwe mwagala obba buli kadde omukyala waatambudde engeri gy'atambulamu olunaku gye lutambuddemu like oliwa olazeewa ogeze kola ki omala ebbanga ki oddawa ola ne mba kugenda waabwe ng'agendako waabwe omubuuza okay mugenda wammwe like okufiirwa kitalo nnyo batange wafudde amuziika ddi odda ddi tana nakusimula kuva wakanga gobuuza odaddi because obulamu bwammwe mukimanyi nti butambulira ku mukyala ne mulina engeri gye mwefuula nti ffe tulina okubeeguya like omukyala alina okukyeguyambu buli kadde yes ekibi munnange bwe baatutonda tulina obeeguya because munayi tubeetaaga mu ngeri emu oba endala kubanga ffe munnange omukyala asobola okubeera awo ng'alina omuntu omugweka gw'ayagala ekitali kumu abaami okitegedde mukimanyi namwe teweegala nawe kimanyi omukyala asobola okubeera awo n'amala emyezi gye 6 nga talina muntu yenna gwe yeegase naye naye gwe omwami n'essaawa 3 oba weekuumye nnyo olunaku owulira ng'afa yakola abasajja naye kati ate ekiddemu kuneewunyisa nti ate omukyala ono gwe weetaaga olina owuwa awaka naye ate noba nga tomufaako oba kaŋŋamba oyo yennyini gwe nti official like official girlfriend buli omu gwamanyi bakwano gwe bamanyi nate anobeera nga tofaayo abakyala baagala ebintu bitono nnyo abaami senga musobola bitegeera abakyala bangu nnyo okumakola ki okukuuma nako mubeera ne mugamba abakazi baagala ki abakazi baagala bitono nnyo omukazi ayagala time. Give her your time oba omumaze give her your time oba omumaze omukyala ayagala mumwanako musuddiya mubembejja ekirala n'omuwa security ebeefaanana etya si muwa abakuumi but let me say mugenze ku mukolo ngaawo apati oba awantu wonna oba azze ku mulimu gwo wabeerawo abakazi asobola kutunya abakazi banna abala n'atyamu nagamba omukyala ng'anyirira nnyo ddala asookola nebba wange ne baba nga tewaliiwo kintu kidoogo naye kati gwena omu assurance gye tuyita security nti olutuuka bw'atyo you don't have to say nti olutuukawo bw'atyo mugaye osobola kumwagala naye engeri gy'okikolamu nti bw'otuuka ku mulimu ono omuwala ayinza okuba mukola naye n'ayagala okujja kuza hi hello biki body language omukyala ono agiraba naye akati gwe kyolina okukola kiri kimu kyokka omwami nti olutuuka bw'oti introduce your wife your girlfriend hello Liz hello Ruth meet my girlfriend Linda hi Ruth meet my wife omukyala omuwadde insurance ekyo aba awulira nga ate mwe temumanyi awo omukyala afumirayo emyaka emirala 3 just kumuwa amayinja ago banaye mukyala wange mufuna ekino banaye mukyala wange tafunye waatuula n'omusuddiyamu kaawo komanye ebbanga lyamala nga afumbirako ekyo abasajja banayinza bakuba omusajja simanyi bakuba omusajja simanyi nakumanya kuba n'alyekoze ebintu kubanga laba omukyala ono kukola bukozi ekyo mugezi naye ku mukolo ne weetala baby kanita akatebe n'omutala akatebe n'atuula n'otuuka okwogera wa speech n'oyimuka naye n'omuyimusa
omukyala omanyi kyoba omukoleddaawo gwe abasajja ebintu biba bitono nnyo ebituuza abakyala kale noba tomuwadde kasente noba tofaayo bingi nnyo ajja kulekawo n'abalina ssente atunulire gwe kubanga engeri gy'omujjajjattamu gy'omubiitabiita naye gwe kamaama olunaku ne lugwako wadde akasimu ye yakubira all the time ye yakuweereza ka message all the time yakuchekingako baby are you okay baby have you eaten baby have you reached well baby buli kadde ya omukazi n'abanga ye yeegula bambi naye oluusi akwanagana ne maama bagamba bannange neguyiza nnyo naye kankireke mukolwayo obulamu surprising eyo kumutiremu ka message mukubire kasimu have you been kumukawako mubuuza olunaku olubadde lutya basajja bameka mukyalawo nadda waka n'omubuuzako olunaku olwo lutambudde but omukazi buli kadde abuuza ku mwami we ate oluusi abasajja n'omubuuza nti like you know how has been your day abalowooza oba okema olowooza oba lwaki simanya olwakwadde olowooza abakuwa eŋŋambo bakugamba embaddewa naye ate nga mukazi wattu you're just asking bw'abadde olunaku olutambudde kubanga manyi kikitegeeza omuntu okubuuzaako kankubuulire basajja mmwe abakyala bammwe like noga nti omukyala bamunzibyeko tasobola kumubba teri mukazi gwe babba kunyanga n'omukazi ayakkiriza bamubbe omukazi gwe babba yo yatafuna ku ebyo ebintu twafunye ku muntu amuwaana najja mu ofisi ng'anyoyo gamba you're smart oh my god pink ng'alabika bulungi nnyo ku mubiri gwo you look good in pink okimanyi nti no pink yalibadde favorite color yo kubanga akunyumira oh my god the cornrows wasibye akaswahili bannange nga wanyumye obuswahili nga bukunyumira naye gwe n'osiba enviiri omusajja n'atakulabako nti wadde wasibye ku nviiri okuwaanako nti bannange ng'onyumidde akaviiri nga tali kuwaanako abalaba ne bakulaba ye nga takulabye it is so bad baami abasajja banaye mukyuseemu kabasajja abakyala si basanyufu mukyuseemu mu nsonga ezo kubanga olaba waliwo ebintu bingi nnyo 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 abakyala bye bakola notonotisinga naye nga buli kikyamu gwe kyolaba lwakoze ensobi n'omuwalabula emwe wakimuna mubikola ate omuvumira mu pululo baana bye basobeza naye n'omugattako muntabiza waka wano bannange lwaki mukola ebintu naye bannange kiki kyo abaana naye nga toyagala kwatuliramu mukyala naye n'omugatta mu baana siimako wakoze ekirungi siimako mwebazeeko newaba yaze buliri omukyala mwebazeeko nawe okutegekedde engoye mwebaze nokwadde engoye ezizo naaba afumbye emmere yesigojigwe naye mufumbyeko mwebaze kubanga bagiteeka butesi mu mazzi n'agitokosa n'ebikuta byayo wali woomeddwa naye wabula nga afumbye bambi n'afayo mwebaze bannange muyige okuwana ku bakyala funa olunaku mu wiiki nga lulwe nga itsadde mulwewe olunaku mu wiiki nga lwammwe ogamba nti ono olunaku mukyala wange lwa mukyala wange eba sande ogaye bannange sande ya mukyala wange abantu bakimanyi tolunaku lwa mukyala we naye gwe munange omukyala ye nga buli kadde yakunoonya abalawo nabakufuna omukyala owakuwammanta buwammasi toliiwo buli kadde oba busy meetings ezifuuka meetings easy friendly ezifuuka like bakwano buli kadde oli out with the boys buli kadde oba mu meeting omukyala takufunako tekiri mu sitaani okumubuulirako n'omugamba omanyi ngenda mu meeting nyinza obutakwata simu for like 3 hours ne bwoba omulimbye naye yo respect gyoba omuwadde enayo kyemukyusaamu okiraba aye tomwerabira lwaki mugenda ku mukolo n'omuleka emabega excuse me muzze mu babiri mu mmotoka mutuuse mu parking olubandula oluggi gwe n'otambula n'ogenda mulindeko bambi mulindeko banange abinyumirwa mulindeko mutambule babiri oba osodde mukwate ne ku mukono kale ne wati omukutte ku mukono naye mutambulire ku peesi emu naye omukazi agenda okuva mu mmotoka nga gwatusada gye mutuula wansidde okunyumya ne basajja banno omulese eri ddala mu butuufu watandika okulowooza ebikyamu abamukyamu oswala wadde otwala waaki oba oswala okutambula naye tomutwalira ddala mulekere ddala awaka naye osaze omutute ku mukolo agoba bugobi omanyi bwafubutuka mu mmotoka olubuukamu bwati n'afubutuka omukazi ajja kugoya bugoyezi olwoka onyiga ekisumuluzo oggalewo emmotoka ng'amaze okuvaamu
mukazi watu navigitana alina akakondo oluso lugoye luwanvu bamugeze nga kwanjula okwo alina okukwata gomesi ali mu kakondo navigitanirawo naye nga babanyumye bamwogerako nowanika ebitogi mukyala guni nowanika ebitogi nga wono abigitana yekka mukazi wattu mukyala wo bamulonda mu bangi oba afaananya ate nga omulazi waliwo busekiseye naayisa olubuto yewuwo olwo olubuto gwe waluyiwa kuzaalidde baana oba omulazi obwana tewambadde kaleega bwotidde okukulaba nga olina ono bwakaleega yewuwo aga amabeere abaana bo naawe mwe mugasudde gwe n'abaana bo so tubambire kaleme kugoba nga linga kwesibako buli kadde nabanga tata tugenda yakubuuza bamugenda oluso mukubera mmotoka nga gwasimu otusene mu mmotoka owange tosituke waawo twaze kusula wano va ku mukolo gy'ani tugende mubadde mutudde mwenna naye gwosonogera mugundi mu mmotoka ajja kugoba bugobi mukazi wattu ajja kugoba bugobi maama naye naabalala bw'otuuka n'okubatwalako obulana kuyingira mu nnyumba muntu mutwalako wena gwogenda okutwalako ne ku mukolo bubona gwewatutteko for example your boyfriends like abasajja banno bwena omusajja gwewatutteko nga muli ku mukolo n'omukyalawo omusajja y'omwedde ne mutambula babiri peesi yammwe si ey'omukazi bambi mukazi wattu n'akunakuna natinatina akwate peesi yammwe olina omusajja munno munyumya ono omulese ogenda okusula naye oyo gwogenda naye oddayo waka gwogenda okusula naye ogenda muleka luddeyo nange kati lwaki tomulindako mulindeko anaye sina buzibu buli awo ofiirwaki bakimanyi ye mukyalawo ne bwona omudduka nti alabika bubi era bakimanyi nti ye mukyalawo kati bwoba akkiriza okutambula naye mulindeko mugende mwenna wamuwaka mukwata emikono mu supermarket bweyinga mu supermarket omukazi n'omubaka omukono toshopinga nnyo abalenge balowooza muli romantic naye nga omukutte mukono mbw aleme kulonda bintu bingi awo n'omukwata ku mukono naye wemutuuka eno oswi nga wayiseemu dda ekyala mukyala omuteekemu ku ssente munyirizeeko lwakyasiba akaviiri myezi ena nga wooli abo boolaba boteekamu ssente abalala abo bali eri boolaba bosanze banyiridde n'obateekamu ssente manya balina abo bateekamu ssente n'obeegomba nga bwe weegomba bali n'owuwo bwe yeetaaga okunyirira mukazi wo si mubi takaddiye abulamu ku ssente ate kankubulire ofuna omukisa singa mukyala omuteeka mu kasente n'akwebaza lwakwebaza bwakyo naga mukama akwongera omukisa ofuna omukisa musajja ofuna omukisa naye gwe maama mukyala wo ssente nawulira nga mpule nti abantu babawadde omusaala ogwo nga taligulabako bannanga okaaba wafuuka tata junior kasente anti baba ne tata junior babeerawo ne tata patience tata peace kwegamba tata ruth wafuuka tata ruth sirina ssente ne sirina ssente teyafuuka ssente ezo zimanya linnya lyo buli kadde sirina ssente kana ofuuka tata ruth sirina ssente buli kimu zisirina ssente bane sirina ssente naye ate abaana bazifuna bwe batuuka mu nkuŋŋaana ez'okucontributing oba mikolo oba mbaga oba pate naddala zino pate z'abalenzi mugenze mwokyezaayo kanyama mugenzewo ku biichi ng'abalenzi ezo oyangu ocontributinga actually go suggestinga n'okusuggestinga bana tuddeyo okwokyayo kabuzi bana tuddeyo okugendawo ku pate tugendawo ku biichi muze abasajja naye mukyalawo tusomutamu wadde emitwalo ne giba 5 oba 10 asibe kaviiri maama abeerawo ng'akoonera kakondero kamusiiwa n'akakoonera mukazi wattu kaleme kuvaayo mangu munnange taata w'abaana tanafuna ssente sirina ssente zenno manaye sirina zino ssente naye zino ez'abalala zo zifuna kati bwe lwolaba mukyalawo ng'anyiridde akaviiri akakyusa buli mwezi wiikisi 3 asibye akalala engoye anyuma n'ashanana n'omulaba nawe wamugenze ku mukolo nga mukyala wa afulumye n'atula mu mmotoka nga bw'omutunuulira tolinaako kikyo kyonna ky'omuwadde manya waliwo amuteeka mu ssente sorry but feed it buli lwalaba mukyalawo ng'anyirira takusaba wadde 10 airtime aba naye enviiri asiba akagoye akubye keeko akagatto kyekyo ng'aba anyumye nga tolinaako like nga tolina kyoncontributingiddeko just n'omusajja munnange waliwo amuteeka mu ssente buli omu n'abeera eyo
nga mwagala abanyirira ngaye temwagala bateekamu ssente anti mukazi omusudde wawe akakubanga talabika bulungi odigira n'abalina ssente azina abalabika bulungi asibye wiiva ekoba kuli naye gago mukyala wali abakyala bagumiikiriza because tebaagala kuleeta butabanguko mu maka ne bagumiikiriza ne babeera bwe batyo naye bw'anaakizibwa nti oyagala banyirira ajja kunoonya anyirire naye manya ganaakoma okunyirira akulabikire bulungi neko muwaano mutimba buli wamu wajja kubeera wamunyiriza kuba omukyala n'atuuka n'okugenda ewaabwe wadde okumuwayo akasente agulira abakadde ka sukaali nga tokalina omukazi n'atuuka n'agula ebintu n'abitwala ewaabwe n'alimba nti taata Ruth abatumidde abaweereza bino wadde kasaketi k'omunnyo wadde akajaani nga tolina kyocontribute nze musajja naye newefuula omusajja abakyala si basanyufu abaami musudde obuvunaanyizibwa bwammwe mwenenge gye mwefudde bize mwenenge gye mwefudde buli kadde temulina ssente mukaaba omukyala waakajja gumiikiriza kubanga tuyefuka omukyala waakajja n'atebanga takyalina musaayi omukyala wakajja kitegeera mande ku mande obeera oli mu kibaala odigida opepeya olya ssente mukazi tuyetalya akaana kajja musoberera kamuteekemu ssente kamutwale out musajja ojja kaaba simuuza abakazi bangi wojja okitegeera nti abaddemu omu yekoyo owuwo and by the way omukazi osifala oddeyo noyogala ogamba nze nafuna fala wange yantegeera nze wange fala betabimanyi si fala akwagala naye owa shapu omulimu munda okasabu n'amuvaamu bwati obwa shapu ne bufuluma tojja kukwasamu musajja buli mukazi ena ali shapu by the way naye ase tolinga because aba akwagala naye kasita anaakizuula nti otandise omutwala for granted ajja kubuuka ali wanaabuuka bwati nagwa mu ngalo z'omuntu bw'anagwa mu ngalo z'omuntu omulala amutegeera tojja kukwasaamu musajja nkubuulidde kobe ate bana abakazi balaba ffe tuli bangu nnyo okuteeminga naye oba ofuna esente ntono nga mitwalo 2 z'ofuna omwezi just ku musana omwalire wawankwadde 10,000 omwadde 15,000 omugaasweta ate omusala munange gwazzeeko naye zino 2 teekako mu nsawo 2 ezo bw'anaaba najja kugamba nedda taata Ruth tofaayo azikulekere naye gwe maama ye naabanga buli kadde akuba maviivi alina okuyiiyayo ekintu kyakulimba afune ku ssente zaziryeeko okupeyako naawe alina kubanga bagenze kumwa kuba alina okubanga alina ekyamaanyi asobola okubeerako naawe eitha nga mwafiiriddwa agenda mulumbe naawe oba olukiiko abeere naawe talinayo lunaku lwonna lwagamba nti luno omwami wange abaddeko naawe naye nga buli kadde alina kwegayirira all the time munnange mbadde nsaba ye waatuka mugundi okugenda mu antinento olubuto mulufunye babiri obadde mupeeka okuzaala bannange enzaalirayo afunye olubuto oliwo okusikamigwa naye nga wali olumufunyisa toli wakusikamigwa infact gwe wasiganga n'okwenyigiriza wenyigirizanga naye amaze oddufuna kati ofuutuka emisinde ali mu kukutega butezi bannange tugendeko bannange mu antinento bagambye kino ndi bize noonya ssente ziriwa ze siraba nako oli bize onoonya ssente ziriwa zinoonya enzirabeko bize onoonya ssente ne ssente zitalabika bo bannaffe zizo zo ziri luddawa mwagamba abasajja ffe tubeera mu ssente z'ekikazi ekikazi nenamwe abasajja bannange era omukazi waba ali eyo ng'alina omusajja amutiitiibya amuwaanako amuwa obudde n'ayenda abaako ekikyamu oyo aba mulwadde oyo gwe bagamba nti mulwadde w'akasagazi abaako ekikyamu teri mukazi nkiddamu teri mukazi alina musajja ng'amuwa akadde amuwuliriza amwebuuzaako n'ayenda taliiyo oba n'amuviira taliiyo abakazi baagala bafaako ate nga si byamaanyi si bingi nebakoma obukobi ne kaswiti namuga mukwano nva kukola naye nkomyeyo nakano namulaga nti omwakadde naye gwe omuntu n'obeera ku ssimu n'abantu abalala oba wakadde ne munyumya emboozi ne gwayo ne museka ne mukola mutya mukyala we kinene nnyo aziba seconds 3 ng'omutadde seconds 3 ng'omutadde
Atabiranga yogera oboyogeranga n'oyogera ne komanda. Oyagala ebitiibwa nnyo, tolizannya muko, tolina muwadde woofulako awo nombeerako mu muzannyo. Obeera mu very serious. Buli kadde kuyomba. Buli kadde abanga alina kitaawe. Musajja kyo kyakutuukako. Bana muyige ku mukwana, abakyala mwe bali ku laavu, baagala laavu, abakazi bakutuse lwa butaba na laavu, abasajja temulina laavu. Omukazi asibya ogaana abaana awaka, yena mukazi watasibya atetenkanya waka. Naye ate ne bw'obaggola lawo musanze ate alina akweraliikirira abakazi emitima tegibabeeramu. Buli kadde kweraliikira bannange baleera bagenda kuyombera kyawaka oba leero agenda kuyombera ki naye nga talina mutima. Oluli eng'ombe y'omutima twa akomeyo oba leero agenda kutandikira ku ki. Bane muyiga okwembejja abakazi mubafeeko bawakadde. Ate wabeera mu bakwano bo tomubuutikira nti olwokuwoyire bakwano bo kwegana obeera nga y'omwerabidde n'omuleka eri katebe ne mudda mu mboozi ye n'omuviirako ddala nalanako okweyiiya. Mukazi watunanoonya waatuula, mukazi watunanoonya amuwa ekyokunywa, mukazi watunanoonya mukazi watunanoonya buli kimu naaba nga alina kinoonya bunoonya tamanyi. Olwo nno alinga akwesibyeko muyambako mutwala out n'abeera nga buli kimu alina kukinoonya bunoonya ng'olinga amwejjako obwejji nga toyagala akole ki n'abeera ng'abuza oba ntuulewa oba ntandikirewa tamanyi wakutandikira mukazi oto n'abutaabutanira awo n'abutaabutana. Oyo ne bakwano bo ne mutuuka awantu n'omuleka ku mukolo ng'atudde eri kanzije n'odda bo ba boys n'okuba emboozi omujjukira mugenda nga kumwerabira nti gyali omujjukira mugenda. Kibi nnyo bambi, kibi ddala. Abakyala mubawe kadde. Omukyala bulage nti muntu. Oyo mukazi oyo abatakaddiwa ku speed ya yiri ne stress emukubye nnyo. Stress nyingi. Stress ey'abaana, stress ey'awaka, ate nawe negatako stress yo. Bambi temubakuba stress. Abakyala babaagala nnyo bantumye babaagala nnyo. Naye mubamazeeko laavu. Kubanga basajja temubafaako. Tembafaako mubasuulayo obusuuzi eri mwabateera ensi. Naye omukyala mufeeko musajja ojja kulaba omukyala bw'anyirira. Omukyala mufeeko ojja kulaba bw'akola sikinga totegana mugulya bizigo. Omukyala musuddiye mbuno obusebe beautiful nga waakatuuka waka omusuddiye olabe. Ne bw'oba ova mu bwenzi nze kati nkubirako omusajja ne bw'oba ova mu bwenzi gwe musuddiye olabe. Musuddiye. Omukyala lwalaba nti omwami we amutegeera amwagala oyina wanajja ng'afaanana atya tajja muyigula ttama. Oyina wanajja ng'alina ezimuyitaba ati akamuleka omusajja nga ntegeera ne baba talina ssente ankola bw'ati naye manyize n'omukazi wasinda ng'ali lubuto bannange enfa toli mukwata kwadde omumasaajingako ne bwalisinda bannange nakawere ti omwana wanange oboka buluma toli mugabako yetakwatireko. Abasajja temulina laavu bana temulina laavu mulimba. Ne mwagala abakyala bo temubaagadde abasajja bajja bababbako ate abasajja baguumiise. Omukazi omulabanga gwaweddeko naye omusajja abeereeyo ng'amuguumiise n'agamba oli kasalisula mu steepu ne yeetagaza ati kaali kitawe ndi kiba katali kiddira. Babalinze abakyala bamwe babalinze. So mwebeereremu bw'ofuna nnyo akadde andi ekisinga obukulu omukyala we muweeyo olunaku mu wiiki lw'omulaga ku laavu. Lw'omuggyako mu baana naye n'abanga agezeko ne yeewamukko n'ambalako ku butete bw'obumpe bumukwata. Nawulira nga zee buto nga zee mukwano guli muddemu mwekwane. Funayo olunaku mu wiiki ng'omuddemu n'omukwana. Bannanga abantu abakyala tubyagala ebyo tubyagala. Mubeere bulungi. Bye.